Sure. Mchala mkulu amanyikiddwa nga Zuena Kirema asobodde okuvaayo n'atubuulira engeri Bebe Cool naye gye basimatukamu ekirwadde kya corona, atubuulidde obulwadde buno engeri gye babukwatamu mpola mpola ne mu ddwaliro gye bagendamu naki kye basangayo n'ebisigaddeyo. Ngenda kugamba kyali wange wenna ampuliriza ng'oli mwana wa munaku nga nze ng'oli asola nga tolinaamu kasente, gezaako okuba nti weekuuma nnyo muganda wange corona, kubanga corona ono kirwadde kya ttabbu. Emulaga eyo basobola okuba nti bakuteeka ku oxygen naye nga olunaku zinga miliyoni 5 bwe batugamba abalala abasobola okuba nti beesobola, naye nga ate obulwadde bugenda mu maaso n'okuba nti bukula. Bwakutte Bebe Cool abantu ne mubaye ne mu Buganda. Zuena Vudde yena atugamba how they escape this disease and how they come up with a treatment, n'okuba nti oba oliawo abirivinga mu ddwaliro oli Mulago hospital. Nzikiriza nkwanize muganda wange, nzikiriza nkwanirize ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikidwa nga Uganda mukamuli amanyiriro bozi balutantambi Jimso anamba n'ekibwe Maksudi Junior. Webale kuba nti otwagala okusubscribing, okutambula naffe, okutwesiga n'okutubeereramu ebbanga lyonna nkusamu ekitiibwa muna Uganda ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Big up on yourself there, especially ng'oli mukyala ng'ompuliriza nnyo nakakyali kange akali eno oba bakayita kani oba I think Kase, waliwo omuwala bamuyita Kase, yaŋŋamba mbu amatira nnyo ddala. Nange nkumatira nnyo Promise Rihanna Kenzo, ogamba otya Promise Kenzo Rihanna, nawe nkwagala nnyo. Bebamu ku bakyali bange Joe Lucky, waliwo bakyali bange nga babeera ku YouTube okwo tebavaako eva, buli kyettekayo kiribagamba nti yes Michiboya yoyo bami mbagala nnyo. Eyo tuveeyo tugende ku nsonga eyatulese ya Bebe Cool ne Zuena. Zuena yasobola okuba nti afuda ekirwadde kya COVID-19 ekyatandika nga flu. Yes, kyasooka kubeera nga flu mu kumaliriza okubeera nga flu nafuna kye bayita running stomach oba bakiyita batya mu Luganda, nze sikimanyi mu Luganda, kimanyi mu Lusoga ekiddukano. Then after okufuna running stomach nafuna omutwe oguluma kwogata ne fever, era nga mu kusooka yali alowooza nti byakusaaga. Yasobola okuba nti agenda okwekebeza era yagenda mu ddwaliro erimanyikiddwa nga Mulago hospital. Zuena gyasobola okuba nti yejjanjabira. Zuena atutegeezeza nti kutuuka wano buli kimu kye yasangayo kyali kya bwereere. Ebiseera ebisinga okugjako eddagala lye baali beetaaga eryali agent ennyo. Oh my God, okujjako eddagala lye baali bayagala nga liri so agent lye basobola okuba nti bagula ebweru era nga lyali mpolampola, lyali si ya bbeeyi nene nnyo. Zuena agamba nti mu kusooka yali atidde Mulago hospital naye yafuna obuvumu nga mikwano gye babiri basobola okuba nti bagenda okuba nti bajjanjabira mu ddwaliro lino. Now bano we baviirayo okwogera bino waliwo Bebe Cool Zuena ne Catherine Kusaasira bavaayo ne bagamba nga bali abalwadde ba COVID. Bano bonna ffena tukimanyi nti oba oliawo balina akakwate ku muzeeyi. Abantu bavudde ne batandika okubavuma nga bagamba nti bano babbi, bagala kubba sente za muyi wa musolo, bagala kumpa sente za Yoweri Kaguta Museveni nga beerimbika mu kirwadde kya COVID. Bebe Cool y'omu ku bantu abasooka okufiirwa omwana. I think last year omwana bamuyita Alan Masengere, abasinga gwe mwali mumanyi nga Shortcut, yali muyimbi, yali mutabani wa Bebe Cool, yafa. That is last year. Ne tumuziika bambi omuvubuka oyo Shortcut. Y'omu ku bakyali abavayo ne bagamba nti COVID gyalema ddala. Abagamba nti bakyali abasinga batuwudiisa mu byobufuzi ne batugamba nga COVID bwataliyo kati nasesera Uganda paka etumulina ssaawa zino. Bebe batolinze, Zuena yabatolinze ne COVID for a month era yakavaayo, ate nga wetogera Bebe naye abadde abatolinga n'ekirwadde kye kimu. Twawulirako nti ne mutabani wamanyikiddwa nga Alpha Theri Sali ngono musambi wa mupiira naye yafuna ekirwadde kye kimu ekyo era nga naye kyagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo kimubala embirizi ng'obulwadde bafuukira ddala serious. So byebyo kyasanyu nnyo nti bano nno baavuddeyo. Mama wa Mistali yafa, waliwo Pastor Sefuma naye afudde olunaku lwa leero, waliwo abantu bangi jeno, waliwo kyali waffe yali Prime Minister Mulamba Kirinda Kibeji yagenda mu maaso n'okuba nti ava mulamu w'ensi eno n'abantu ab'ebitiibwa bangi. So n'olwekyo ekirwadde ekyo temukitwala ng'ekyokuzanyisa. Bw'obanga mpozi ng'oli mugagga
nga okubira ne Katonda essimu naye bw'oba nga tokubira Katonda ssimu n'agikwata nga toli mugagga obulwadde buno okugenda maaso nokuba nti obwerinda kubanga bwa ttabbu sente ziba nyingi nnyo ezibujjanjaba byebyo bapita Lukiboya Ntambi Kimso zikiriza nkome wano olunaku lwaleero olwono tusobole okuba ntukwatagana mu episode eddako nange ngenze kuwummulamu nakunyumirwa bulamu bwansi eno nzaani atayagala kunyumirwa kana enyumirwemu mpolampola olwo tukomewo mu part eddako.